Tawakkalna organ donation efuse Tawakkalna organ donation. Abantu abasinga akantu ako bali tebakimanyi nti kwe kali ku Tawakkalna. Kati olwamaliriza okukalaba ne bajjayo amasimu gaabwe ne ba recordinga ne batandika kutiisa abaana nti ebintu byamwe eby'omunda mubeere beegendereza mu kuuma amasimu gammwe babosi bammwe bajja bitunda. Ekintu ekyo kya Tawakkalna organ donation bw'oba okisomyeko bulungi kitegeeza nti okudonatinga organizo ng'omaze okufa bagamba after death okitegeera era bakiteekamu nga bw'olaba kugamba nti tutadde wali tenti aba Uganda Red Cross simanyi blood bank tutadde wali tenti nti mudonating omusaayi ogwo oguwaayo nga tomanya ani agenda kukuyamba era tebakusasula kubeera kudonatinga. Ku Tawakkalna kuno option eyo bagiteekako nti gwe ng'omuntu ngamba nti nze John nzikiriza bwe ndibanga nze Allah anzigyeko obulamu nga amaze okufa nzikiriza mujje munzigyeko omutima munzigyeko akalulwe simanyi ensigo mu bitwale bijje biyambe omuntu omu akyali omulamu omulwadde nga amaze okulwala ekintu ekyo oluusi nga nze nfudde nga akyate kiramu okitegeera. Era bagamba bulungi nti ekyo singa oba okikoze n'ogamba nti nze mbiwaddeyo era si kyankalaakalira nti bw'olibanga otuuse no ekirowoozo ne kikyuka osobola okukyusa n'ogamba nti nze si kyayagala era no withdrawing ne option eyo kweri. Era ne bagamba bulungi nti eyo decision eyo togikolanga weka gambako aba family eyo nabo bakitegeere era gula kye bakugambye bwe banaagaana kireke bwe banaakiriza kola ki kiriza. Kapoint akagundi ako aka organ donation ekitongole ekyo tekisasula ng'obawaddeyo ebintu byabwe ebyo ng'okkiriza okubiwaayo. Ate era nkiddamu tebaggala bya muntu nga mulamu era bw'okisomako bulungi bagamba nti after death omuntu atatya kufa oba nga bw'olaba nti kale tukole ebiraamo bw'okola ekiraamo tekitegeeza nti nkoze ekiraamo John ebintu byange mbiwadde gunne naye tekitegeeza nti mba ngenda kufa nkya. Ate tekitegeeza nti bwe nkola ekiraamo nze mba mpisa okufa okitegeera. So no akantu ako bakateekawo nti gwe bw'olubanga weeyagalidde okyogera n'obiwaayo era kuliko options nti nzikiriza n'otiikinga ku kino n'otiikinga ku kino bye mba munzijjamu era kituufu bye bali kujjamu naye after death tebaagala bya muntu mulamu. Era teri bosi wagenda kukozesa Tawakkalna nayo mbagambe nti ebiwowoolo byosimanya amawugwe biki babiwaddeyo bagenda bikujjamu tekisoboka kubanga nibe social media bw'ogiwanya obudde osobola okugwa eddalu. Buli kyolabye ku social media bw'okiwanya obudde n'okiwanya feelings zo oyinza n'okulowooza nti oba enkyofa. Bannayuganda bannange tweddeko tetuganye abantu babonaabonera mu mawanga abantu bali bubi naye si buli kye mulabye kyonna mujja kubanga mupostinga. Sooka omanye ono gwe ngenda okupostinga kyo kituufu kiri bwe kiti. Tulemeseza nnyo abalala abantu badde bajja mu mawanga gano ne bafuna omukisa ne bakyusa ku bulamu okitegeera. Ate ekisinga okunsanyusa n'okunsesa mwe ababipostinga temuvuddeewo nti mudde ewammwe we muli mukyakola. Mu nsi zonna fine mulimu abafa ne Uganda era bw'oba wakufa era ofiirayo. So no mbadde mbasaba si buli kimu kyonna kye munaalaba nti mugenda kubanga mupostinga. Naddala mwe abali mu UAE abali e Uganda ate mu musinga okupostinga ebye Saudi. Kyogamba mwe musinga okumanya nnyo Saudi okusinga ffe ate abaliyo. Mbadde mbasaba nga tonaba kupostinga kintu kyonna sooka omanye obutuufu bwakyo buli butya. Fine omuntu osobola okujja n'ofiira e Saudi naate n'atagendako e Saudi n'asigala e Uganda naye olunaku lwe bwe lutuuka afa. Guno omulanga ngukuba nga ngamba embase ya Uganda. Embase ya Uganda bataata mwe abakolayo mbadde mbasaba naffe mutufeeko ng'abantu bwe tufuna okunyigirisirizibwa muwulirize emiranga gyaffe
omwana bwakukubira esimu juwe nnyo obudde giwulirize era taking action. Tumalewo abaana bali mu mbeera embi tubafunire eddagala. Okitegeera? Sono namwe abapostinga ebitiisa mbadde mbasaba namwe mweddeko. Ekintu mukisosowaziza ne mukisusa bwe kyandibadde kiri. Tukyayinayo abaana ffe we twajjira waliwo abatta nti Saudi batta abantu. Simanyi batunda ebitundu byabwe eby'omunda. Nate basigale Uganda omukisa gwe twafuna tebagufuna. Banange buli omu n'omukisa gwe. Wamagwa ali Uganda ndaba. Jango gezeeko laakayo. Nawe wole Uganda boba wakufa oba osale ekubo motoka ne kukoona n'ofa. Abasifiiridde Uganda sigamba nti bagenze ku kyeyo. Okitegeera? Wabula abantu tukuba omulango omutuufu eri embassy tuyambe